being in love with someone will make you come out of that comfort zone. Okubeera mu mukwano n'omuntu kijja kwetaagisa, kijja kuleetera okuva mu bulamu obwo bwewamanyiira, bweweegazaanyizaamu, bw'osanyukiramu. Abantu balowooza nti bwe babeera mu relationship teeka bagenda kusigala ng'obulamu bwabwe butambula kyekimu ne bwe babadde butambula. Ekyo kya mutawaana. Bw'osisinkana Sozi, waliwo bye weekanga ng'ogamba nti Sozi ng'oyagala okubeera nange, newankubadde olina choice, naye waliwo okuva mu comfort zone, waliwo okwadjustinga, waliwo okucompromisingamuuko. Onjagala nti yes, naye nze abanjagala nga siri comfortable n'abantu banywa mwenge, ate saagala kukaluubiriza. Kati your comfort zone is boozing, kubeera mabaala n'ebiringa ebyo. Now that you want to be with Moses, kijja kwetaagisa okuva ku mwenge bw'oba ng'oyagala. Era ajja kugamba nti think about it. Njogedde ku kyamwenge, eriyo ebintu bingi. Naawe abakwagala, abantu relationship tuziggyemu akajanja. Newankubadde nga sikuwagira muntu kukukyusa completely, ove mu bulamu obwo otambule obulamu obw'omuntu omulala, ekyo sikiwagira. However, okulowooza nti ogenda kusigala mu comfort zone yo, bwe tunaasisinkana nga ndi mu comfort zone yange nga n'ono ali mu comfort zone ye, nkukakasa tugenda mu kubeera mu mukwano ogutakola makulu. Waliwo byenzikiriza nti wamanyiira okubikola ewammwe wekka, ewammwe wamanyiira okulabirira ku buli kintu. Kati wotuuka n'eno waliwo okugabana ku buvunaanyizibwa. Wakula muli kimu kibakolera, eno ogenda kutuuka, ogenda ove mu comfort zone kubanga oli mu mukwano n'omuntu omulala. Olaba bwe kikuleetera okukyukamuuko. Nkwanirizaako mu show ya leero, era njagala kuddamu ekigambo kyekimu kye ntandise nakyo, nti loving someone or being in love with someone will make you come out of that comfort zone. It's the order of the day. Do it. Leave it. Nze Sozimo. Nkwanirizaako mu lunaku luno lwa Friday nga tugenda mu love story yaffe. Love story ya leero nzikiriza nti yemu ku love stories eziri ez'ennaku. Mu bulamu buno nali myaka giringa 10 bwe mba serabidde emabega nga ngenda nkola appointment n'omuntu omu tusisinkane mu kibuga ku Royal Complex ku ssaawa 4 ez'okumakya, nga ntuulawo ku 4, ku 5, ku 6, ku 7, ku 8, naye nga buli lwenjogera neekusimuka nga ndi wano nkutuukako. Ne ngamba njagala mama wange yatera okugamba nti njala nkutuuke ku maze. N'akugumikiriza bw'akugamba nti maze, nkumaze. Kakati ekituufu kino nasalawo nga ngenda muwa budde paka ssaawa 10 ez'olweggulo. Oyinza okugamba nti saayina byakola nabiina, naye n'omuntu gwe nali nsinkana yali alaga nti wabuvunaanyizibwa. Era munnange yatuuka ku ssaawa 10 nga tazze. Ne ntambula ne nvaawo, n'atankubira nti wayi ndi wano sikulaba. Ne tuddamu okusisinkana, ndowooza nga wayise omwezi mulamba n'ekintu. Biri tetwabyogerako. Okuva ku olwo ne bwaŋŋamba nti kiki tusisinkane, nange mugamba nzija. Ekyo si kyenzijjayo, kye mbadde nzeeyo kye kino. Bwe nali nva ku Royal Complex bwenti, ntambula nti waliwo Platinum House, waliwo ekyo Platinum House kwe kuli nekyambuka mu Kiyembe, kati waliwo awo that is Antonio waliwo ani waliwo awo Astoria, ekyo ekizimbe nakyo baba waggulu kyaliko Astoria eringa restaurant hotel. Kati bw'oyambuka bw'oti ogenda kutuuka owete
ate odde ngadda ku Radio 1 adde Nakasero naye awo waliwo Avema shopping center. Avema by that time kati nakuzo sikyakirabawo, ne waliwo n'ekyennyanja ekiyiwa amazzi. Kati bwe mbadde nnyumya emboozi nga oli wa mu kibuga byenjogerako bitegeera. In that process of moving from Royal Complex to Avema side okwambuka, kozi bana alina gwe nalaba ku Radio 1 nsanga omuntu eyanoonya ng'ayagala muyimbira ku kwanjula. Nga tubyogerawo nga tubimaliriza nga ngamba mperekeraako katwambuka bwe tutyo tugenda ku Avema waliwo awo ekyennyanja ekiyiwa. Kati awo banka ndoza that was Barclays, now Absa I think, ntugenda na withdrawing a sente n'azimpa. Newankubadde olugendo luli lwansala, omuntu ono gwe nagenda okusisinkana twali tugenda nakwogera ku bya sente mwampa sente. No, we had another discussion eyali involving finances, but from there ate kyesigira erabirira kwekuba nti kozi yandi posting emitwalo gyali obaana nenva mu kayasi. Naye mbadde nkulaga mu kunyumiza emboozi eyo nti step gye nakola okuveeko genda okusisinkana gwe nalina okusisinkana ye step emu yavaamu deposit ey'emitwalo 40 gino. Buli step gy'okola mu bulamu bwo naddala nga tebadde calculated, Katonda akusaasira busaasizi neeba ya kisima. Naye ebiseera ebisinga steps ezo ze tukola nga tezibadde za buvunaanyizibwa zitera okuvaamu ebintu eby'omutawaana. Osobola okukola okuteekera step emu ey'okuva nga bwe nava ekireka gye nali nsabira ne ngenda nsinziza entebe, Becky gy'asinziza ne mulabirayo n'ankuba ebyavaawo tuli bikunyumiza kubanga biri mu katabo. Naye ate eriyo n'omuntu eyateekera step ey'okuva awaka n'agenda gye yagenda n'agwa Miswiba. Ekiyinza banga kyali advantage nti nava eno nga ngenda ku church, so nyinza banga natambula mu routes nga Katonda bwe yali azitegese. Naye ebiseera ebisinga tukola step mu bulamu bwaffe ezitusuula mu mbi. Yensonga ki nkyogedde emirundi mingi ku channel eno nti ng'onootandika relationship gicalculating ekukube bukubi naye nga mu byewejjusa eky'obutakalikuleti nga tekirimu. Bizinensi bwekusala nga wakola research emala tolina nnyo gwonenya era ogamba nti ekikubye ekiyinza nga kivudde walala obunafu buvudde walala naye wakola research emala, wakola study emala ku business gye wali ogenda okuteeka mu ssente zo. Kisukkawo nnyo ku relationship kubanga tukyusa business, it is normal. Osobola okukyusa business okuva kweno okudda ku ndala, naye okukyusa relationship ng'ovaamu eno odda mu ndala, ovaamu eno odda mu eri. Kyetugenda okuwulira mu love story eno, it was just a mere step. Step eyinza okuba nga yakusetula kigere, eyinza okuba nga ya decision, eyinza okuba nga yakusalawo kwe wakola, eyo nayo step. Ebisigadde byonna by'ogenda okuwuliriza kubanga byenjogera kugenda biwuliriza, ogenda kwewuunya naye nga kyava mu step edge. Kyenva nkugamba nti bw'obanga osalawo okugenda okusisinkana omulenzi, bw'obanga osalawo okusisinkana omuwala, bw'obanga osalawo okwagala omuwala, olaba kikuba abakibaze. COVID akubye abantu abakola social distance, abatajjaako masiki, ababeera ne sanitizer mu mpale eya kkono n'eya ddyo n'eyessaati n'eyekkooti, n'abatta. Ng'ovaayo ng'ogamba nti kakati olaba bali abatta, kati nze kantambule nagalaale, ngeri ya to whom it may concern, nti bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe ng'ow'eddiba ojja ozunga nga n'eddiba liwunya n'okuwunya. Ntandise nkusigira ekifaananyi ku kye tuyita step. Calculate the moves z'ogenda okukola, calculating decisions z'ogenda okukola. Nkwanirizaako love story eno ya nnaku
nkiddamu love story eno ya nnaku. Nkwagaliza okuwuliza okulungi. Thank you so much for being part of the family. Nafuna omwami kyali bwe kiti tina omuvubuka yankwana, nali nakava mu bufumbo ng'era nina omwana wa mwaka gumu n'ekitundu. Kati obufumbo bwe nalimu namumalamu era omwaka gumu n'ekitundu, kubanga we nabeerera olubuto saabeera naye, nagenda ew'omusajja nga olubuto omwana omukulu ng'olubuto lwa myezi 8 nenzaalirayo. Kati mbala nti namalayo era mu mwaka gumu n'ekitundu. Kaakati ebbanga lye namala mu bufumbo olw'omwaka ogumu ekitundu, kuba nali muto, nagendayo nga nina emyaka 17 olw'embeera eyaliwo, nga sirina kyemmanyi, ebyokwenda nga sibimanyi, era nga nze mmanyi nti omuntu obeera n'omusajja omu. Naye ng'omusajja munnange nga yekimugira lwa lumu lwakusanyusaamu mu by'omukwano, ng'era ne bw'obanga owulira ofa owulira ng'omwagala, kuba nali mwagala nnyo, naye nga yeebuzaabuza ekivaamu ng'akukuba. Ebbanga eryo lyonna nalimala naye ery'omwaka gumu n'ekitundu, naye nga twatuuka ne twawula n'obuliri. Ng'era yatuuka ekiseera nga n'okumukoonako obukoonyi omukono gwo lutalo, naye ng'ate ng'alaga abantu ntanjagala, ate nga kituufu nga njagala kubanga yanguliranga buli kimu, naye nga ebyomukwano nga twabivaako. Nentuuka ne mumanyira ne tufuuka ng'abooluganda. Naye nga mu kukwana kwasula abakazi omusanga mu kolido, ogenda kuluza omusanga ku kisenge. Kati nga neebuuza, omusajja ono ewange annyogoga, n'abeera nga munyogovu, talina kyavaamu, naye oba abo abalala bonna baabakozesa ki? Omusanga afubutuka mu nnyumba z'abakazi, omusanga nyize nga taŋŋanya nga n'ekisiikirize kimpitako obuyisa akikuba. Nagulawo muze n'atandika okunkubanga, byebimu ku byanzijeyo nga ndaba kisusse. Engamba owange kanveeyo, omusajja wuuyo ye kati engeri gy'alaba nti no talina kyankolera, ankuba mbu nnyenda ng'ate ssenda. Ebyaddala bambi nga ssenda, nga sirina na kyemmanyi, kubanga engeri gye nali mwagalako nga yansooseeko, gye nali mwagala nga n'ebyokwenda sibimanyi. Nkola ki nga nvaayo mu bufumbo obwo, kanzira eka nga maama wange ankwatirayo kakapito nga ntandika okukola. Mu kukola okwo maama ajjira abakwana, tanfuna omuvubuka nga bw'omanyi ebbanga eryo lyonna lye nali maze, ne ndowooza nti anjagala kuba naye yandaga nti akola ki, naye nga tebyali bya bufumbo. Ate n'ekirala nali ku family planning, era kubanga yankwana okumala ng'omwezi gumu n'ekitundu, yamala n'angamba janguka ewange ondabeko. Namusanga na ku mulimu kololo, nange simanyi kyava ku ki, nange simanyi lwaki, oba olubuto lwayitawo lutya, nange simanyi. Bwentuuka omuvubuka nga nsulayo, era nagendayo enfunda eziwera, naye wagenda okuyita wiikisi 2-3 nga ntandika obuteetegeera. Kati oyo omuvubuka ajjukira nti we yali abeera emizigo gy'e Kampala ogimanyi, ndowooza gye yantwala nga yawaabanga wa mukwano gwe nga si wuwe. Naye nga nali siri mu puroguramu za kumufumbirwa nga bw'omanyi ebyaba boyfriend. Nga nkola ki? Nga nfuna olubuto. Omuvubuka nga mugamba nti ndi lubuto,
ngamba oli lubuto olwo tugenda ddujjamu nze sinaakutuusa kuzaala. Endowooza oba ali mulwale. Namugamba munnange olubuto oyagala tuluggyemu, nga ngamba noonya 8,000 nange noonye 8. Konze kale kati nze nga mu mutima gwange nga mmanyi alabika asaaga, kubanga sente eze8,000 nali njirina, naye nga nensirika ne mugaakali nga njagala akwate 8,000 agimpe. Sorry. Nyongerezeeko nga bumanyi nzitereke nfune kyenzikolamu. Namutwala 8 saagulaba. Wayitawo ennaku zaalinga ziizo ng'addamu nga nkubira essimu nga ngamba nti tojjaamu lubuto. Senga yaŋŋambye bw'onogyamu olubuto ogenda kufa nalwo kubanga ffe tetujjaamu ki embuto. Kaakati ntuuka nga nkola ki olubuto. Omuvubuka kasita yamala okuŋŋamba ekyo ng'essimu yange agiteeka mu blacklist nga sikyamuwuliza, nga bwe nkozesa ennamba ey'omuntu omulala nga naye agifuula agiteeka mu blacklist, nga ennamba yonna gye nkozesa agiteeka mu blacklist. Nga ntuuka nga mulumba ku mulimu nga mukambwe nnyonnyonnyonnyo nga ngamba onoonya eki, ye lwaki onnemerako, ojonzo nze nakutumako olufune nze olwo olubuto si lwange, nze omusajja gw'olina nzeka okuggyako ng'omaze okuzaala. Nga binzigwako nali naakapangisa akazigo nga naakava ewa maama. Akazigo emyezi ginaatera okuggwako nga mbeerawo ng'ekisujja kinkuba nga sikyasobola nagenda kukola nga mbeerawo. Nalemererwa nga ngamba kanzireyo ewa maama, kanzirayo ewa maama nawo nga tewatuulikika. Ng'ewa maama wange omusajja nga nkuzezaako emabega, omuvubuka we yamala okuteeka ennamba yange mu blacklist ng'atadda mabega ng'atandika kukwana muto wange. Kati nze mu kuva eno bambi mukazi wattu n'ekiwujjowujjo, omusajja simutegeera, ndi lubuto ebirowoozo byakunzita. Nga ntuuka waka nga sisita wange antuusa mu luboozi nga ngamba nno ategeddeko nze otyo kino. Olwo nga ngamba omwami wange nti agenda kuntwala awutu, twamuyitanga Jose. Nti Jose owaawa wafunyeeyo omulenzi? Kyabangamba Jose owa bulijjo tomumanyi? Nze konza agenda kutwala awutu nga mulamu bwe nga girlfriend we. Mbwankwana nze sikyagala nga nako, naye yeeyogeza simanya anjagala era mbunno ku Lwokusatu tugenda muki simanyi lwe ngenda omuwaako. Mwami Sozi nawulira nga nsanyaladde. Kyokka olubuto terunaweza na mwezi, olira bye baŋŋamba. Ne ssente zennyini 8,000 ngitutte mu ddwaliro n'ejjanjabi gye nali nninawo kuba omusajja teyanyongera. Kati ku mulimu gye nali nkola baali bansasudde 6,000. Baali bansasuddeko 6,000. Engamba zino ssente kanzitereke kwe naatandikira nga ze nninamu ke kasuwa ze nnina okulyako buli kimu. Gyali 6,000. Ngambe ng'omuwala nga mubuuza oyogera naye nti ye nze njogera naye nga mugaa lwaki essimu yange yagiteeka mu blacklist. Nga ngamba olimba, nze nga ngamba nti buli lunaku ayogera naawe. Nga mugamba mukubire ku yiyo nga mubipinga ng'akuba. Nga mugamba bebi oli otya? Abanange ngamba dde nkumiisinga. Ng'onaamugamba ng'omiisingako ki? Lwaki wafunisa muganda wange olubuto? Omusajja ne yeekanga nnyonnyonnyonnyo kyava muganda wo ki? Muganda wo ki?
ani yakugambye mbu ali lubuto? Ye yakugambye oyagala kusiruwala nga lubuto lwani lwalina? Kyava mugamba oyagala kusiruwala wuuno ng'amumpa. Namugamba oli otya? Ng'agamba gyendi. Ngambuuza olina amagezi? Nze lwaki? Ogamba otya mutoowo mbuno nze nakufunisa olubuto? Ye yalukufunisa nkimanyi oluyina. Kati wabadde omugamba akukolere ki? Ye nannyinirwo. Kamugamba munnange kiroba abadde yange wagiteeka mu blacklist nga sikyakuwuliza. Kamugamba munnange nazzeeyo ewaka. Kambuuza ononyeeyo ki? Okunswaza kati oyagala kunnemesa gwe mbadde nkwana? Nga mubuuza ani gw'obadde okwana. Ngamba tubireke. Ati nga sisita wange ng'akwata essimu ng'atandika omumuyombesa, nga mugamba naye ekisajja gwe nga tolina magezi biki? Ng'amugamba gw'obadde omanyi nti ki? Obadde tokimanyi nti oyo muganda wo era mukazi wange mwagala? Obadde tokimanyi nti mwagala gwe aneesibako? Nakugamba nti mukazi wange gwe njagala sisita wo gwe nonnemerako n'ongamba nti onjagala. Kati nze wali oyagala nkukolere ki? Omuvubuka bw'ati bwe yaddamu sisita wange. Nga sisita wange ng'angamba nti nze ekyo ekisajja sikyagalanga nako era sikyagala, nina boyfriend wange. Gankwata nga ntwala ewa boyfriend we. Ku olwo lwennyini boyfriend we ng'atugulira ebyokulya biki nze nga ndowooza kuba yangamba nti nze bbaawo simulinaako buzibu, omwabamanyi nze nange simwagala. Nga nsirika. Katubeerawo twali twakava bwe tutya ewa boyfriend we tutuuse ewaka ng'abaka essimu ng'agenda nga yeekweka mu sitoowa ng'atandika okuyombesa omwami ng'amugamba nze nkwagala era gwe wagenze kumufunisa lubuto, kati nze ate nga nze nkwagala ate nga so wabakkiriza ne mubeera mwenna nga nze ate nange nkwagala, mwabamanyi kye mugenda okukola. Kati nze nga ndi bweru muwulira kye mba ngenda ne mugamba tessimu eyo giteeke mu lawudi. Teeka mu lawudi nange njagala kuwulira. Nga boogera ng'omusajja ng'amugamba ensobi yo okimanyi oli muganda wo naye gwe onnemeddeko ongamba mbuno njagala era nange nakwagala lwakuba nti gwe yaŋŋamba nti onjagala ng'onnemeddeko. Kati nze oyagala nkole ntya? Ng'omuwala ng'amugamba mwabamanyi kakati gwe ogenda kulabirira lubuto lwo naye nze sijja kusazaamu laavu yaffe. Nga binzigwako mukwano nga binzigwako ng'omuwala ng'akola ki? Ng'akaaba nnyonnyonnyonnyo ng'akaaba nga kimpisa bubi era saamuyombesa saakaayana naye. Nga nsirika Katonda yannyamba nampa ekisa eŋŋuma. Akawungeezi bwe waakya ne nsiibawo ewaka, akawungeezi ne ngenda ku mulimu mwami gy'ali. Ne bwe natuukayo yanyaniriza teyampisa bubi. Kino kyava mbuuza ononye eki? Koze munnange bye nawulidde bye biki? N'agamba era kye wawulidde kyekyo, tewawulidde muganda wo yasazeewo yagambye tweyongereyo ne laavu yaffe, kati ffe obadde oyagala nkole ntya? Tewawulidde? Kamugamba nti kaakati nze sibagaanye mweyongereyo naye nze mpa ssente ndabirira olubuto, ne bw'oba otonnyambye ku mwana naye olubuto. N'agamba sirina wadde n'ekikumi, nze sirina ssente. N'agamba sirina nze ssente naye ng'ate transport nateekangamu wange mu buli kimu. Nambeerawo nga nzirayo naye embeera yankwata nenkuza olubuto mu bugubi nga sirina kyakulya, sikola, ndi mulwadde, nalwala okuva lwe nafuna olubuto nga bwe ngamba nfuna omulimu kamunguluze nina muyitirivu. Ewaka tewali, ewaka buli omu akutunuulira nga bw'ayagala.
kwegamba ng'embeera si nnungi. Jjukira n'ensa yali akola nga nze mpaayo ekyokulya ewaka ebiseera ebyo nga mama wange mulwadde, nga nze nkola nze mpaayo ekyokulya netuuka nange nendwala nga sikyasobola nagenda ku mulimu. Kati obuzibu bwonna obulimu ekyo ebyo byonna nandigumye, naye obuzibu we buli mu misozi nti natuuka nenzaala omwana. Olubuto lwavaamu buvi, naye olubuto mu kuvaamu omwana munnange yansobera. Omwana yavaamu ku myezi 7.5. Nali sirina kinnuma, nali nakava na musikaani olunaku lumu emabega ne bangamba omwana mulamu, era ne bangamba olubuto lwa myezi 7.5. Sikugamba nti oba nalubala bubi nti oba saabitegeera, naye nga nalubala bulungi kubanga nze nali munyiikivu wa kunywa ddagala. Kati obuzibu we buli mu misozi we njagala onnyambe. Nga ngenda nga nzaala omwana nga mubikka, taata we teyampa wadde 10, teyagula wadde kasuuka, wadde kateeteeyi, wadde lyaddaga, wadde kakuyoya, kuba saddamu kumulabako. Bwe yamanya nti kati maama wange ategedde nti abadde atwagala babiri ne ku mulimu we yali, n'avaawo ng'alowooza nti bagenda mukwata, n'akyusa. Jjukira yali tannandaga batuufu wakola ki, wabeera. Kati nga nzaala omwana mubikka, avaamu awezezza emyezi 4. Mu misozi ng'omwana alumbibwa olumbe, ng'olumbe lumukuba ng'omwana aleeguuka, ng'omwana awanvuwa, omwana abadde omunene ng'akoga, omwana abadde atandise okuseka, abadde atandise okusituka, ng'addayo mu buwere, ng'atandika okubeera nga buli kaseera abeera afa, ng'alinga akubwa ensimbu, omwana mbeeraawo. Omwana olumbe lwamukuba bukubi naye nga yali mulamu, ng'alabika bulungi, nga munene, nga yeeyagaza. Kaakati olumbe we lumukuba mututte mu buli ddwaliro ng'abanga tetumusobola mutwale Mulago, nga mutuuse Mulago nga bamukolako, yali ayayuuya kumukumu ne bamukuba empisa okwayuuya ne kukendeera. Kati wembeera Mulago mala nga nkomawo, naye ng'okufa oba nkuyita okufa oba okwesika, kankyogere nti yayo okwesika nga tekulekera awo, nga mu lunaku ayinza okwesika emirundi nga 2. Nentuuka ne mumanyiira nga sikyalina kyakukola, nga mumutwala mu bantu abakulu bagamba si yaabwe, nga bagamba omwana ayagala waabwe, omwana ayagala waabwe. Kyokka jjukira ng'omusajja teyandaga wadde waabwe, n'abantu newuwe gye yantwalanga nga si wuwe, nga n'amanya gennyini ge yangamba nga si gage, nga ne ku mulimu gye yali akolera yavaayo, nga n'essimu yagijjako, yagikyusa. Nyambeera n'omwana, naye ng'ekyannyamba kyali kimu nti mukuba wali nga tukyeyagala, yakozesaako ennamba ezimu okunkubirako nenziseevinga. Kati nga nzijanga nkuba ku ennamba y'essimu emu ku gye yakozesa eya mukwano gwe, kamubuuza nti owange Jose waali, nga ngamba yenze Jose. Namugamba Jose ate nga si yegwe eddoboozi nga si lyeryo, nga ngamba yenze konze njagala Jose gundi, nenyongerako n'erinnya eryo, namugamba yenze. Kamugamba nemugamba nedda, nga mubuuza ate akozesa enamba bweti ne bweti, esembyeyo bweziti yaani, nga ngamba mbwe oyo kyali wange, nti kaakati nasimanyi gye yalaga, n'essimu yakyusa kati ayina ndala. Namugamba jimpeeko ennamba kubanga ayina wano, yabadde amufunidde omulimu.
njogereko naye nga mulimba nga saagala kumubuulira kituufu. Ng'ennamba agimpa nga nkubira omwami nga mubuulira omwana nga bw'ali. Naye nga mu myezi ena gye yali alina, omwami yali yatuuma amannya. Era we nazaalira yatuuma omwana amannya ku mu wiikisi 2 namukubira. Jjukira yali ayogera ne sisita wange, ne ŋŋamba sisita wange nti munange nsaba njogereko ne bbaawo. Bwe yamumpa nga mubuulira ng'omwana amuwa erinnya, naye ng'erinnya ly'amuwadde siritegeera, yaŋŋamba Muganda ate omwana amutuumye Namutosi, simanyi Namutosi. Amubuuza Namutosi yeddira ki? Mbugu eryo lye muwadde ly'oba otwala. Nga mbeerawo kansirika, naye nga bwe mutwala mu ddwaliro omwana nga bambuuza Namutosi Mugisu kiki? Nga baŋŋamba omwana Mugisu, wazaala Omugisu biki? Nga mbagamba omwana Muganda, kubanga amannya agali ku kipapula galaga nti omusajja Muganda. Nga nkola ki? Nga mbeerawo nga nsirika. Mwami Sozo omwana yantabukira. Omwana n'addayo mu buwere nga bwe namuzaala. Omwana n'addayo nga muwere. Nembeera n'omwana nenkaaba ng'omwana buli lunaku afa, nsula ku ttebuukye, omwana asula atambula ennyumba yonna. Omwana muwere naye ng'anyumya ng'agamba nti alina baayogera nabo, ng'omwana ennyumba bannange ng'ayinza okubeerako ekintu ekiyiriitira, ng'oyinza okugamba ayina ekimutuga naye ng'ate bw'aseka. Omwana ng'abeera awo, omwana nga tumutya n'okumutya kwegamba. Kati mu nnamba ze yali yakozesaako ennamba emu nga ya mukyala, naye nga teyaŋŋamba nannyiniyo. Kati nenjikubako nemubuuza nti omwami bw'ati bw'ali, n'aŋŋamba mutabani wange, anti nze ndi ssengaawe. Yasooka okunnyonnyola konze waali ko yaali ku mulimu nga munyumiza embeera eriwo n'ey'omwana buli kimu nga mbimugamba. Ng'aŋŋamba nanti kati sooka oyogere ne bbaawo okakasa otya nti oyo mwana waffe. Ng'aŋŋamba nja kusooka njogere ne mutabani wange konze kale. Nga mbeera n'omwana sikyasobola kunoonya wadde 10. Kwegamba mbeera mu ddwaliro, sirina ssente, sirina na bwenyinza kusaba, sirina kwegamba ng'embeera yo nga ndi ku kisenge. Ekisinga kisinze n'okundeetera bambi nti oba nkubuuze mbeera ya mwana wange gy'alimu. Kati omwana oyo agenda kuweza emyaka 5 mu Gwokusatu. Namuzaala 2017 Gwakusatu. Bwe mbeerawo awo nga mbeerawo, omwana ng'agenda akula, omwana takula, emyaka ebbanga lyetooloola, omwana takula. Ntambudde buli wamu we baŋŋamba ntuuseewo, naye nga buli omu akugamba nti omwana mutwale ewaabwe, buli omu akugamba omwana mutwale ewaabwe, buli omu akugamba omwana mutwale gye bamuzaala. Omwana agenda kufaako mutwale, naye nga simanyiiyo. Bwe nayogeranga n'omusajja nga ŋŋamba nze ab'ewaffe bonna baafa, oyagala nkutwale ku malaalo, oyagala nkutwale luddawa? Nga mugamba owange nze ntwala ku malaalo, kiri nti omwana atuuse ewaabwe. Nga mugamba gwe ekika kyo kyonna kyonna kyafa, ky'ogamba nti muliro gwajja ne gubookya. Oba baaliwo mu biseera bya Sodoma ne Gomora nti Katonda n'abasaanyaawo, nti gwe tolina bantu bo. Ng'aŋŋamba nze abange bonna baafa. Kaakati ng'anemera kusenga, omukazi ng'anvuma ng'atuuka ng'aŋŋamba nze ate saagala kummanyira, nze siri mwangu, n'oyo omwana omulaba n'erinnya ly'alina lyange. Saagala onoonya osimanyi onoonyemu akanvaamu biki.
ngamba Mukama Katonda nengezaako okuwa abantu abalala baba munyonyole embeera y'omwana gy'alimu. Omusajja yalema. Kati ebbanga lyetooloola, olwo nno bangobye ewaka, omwana afuuse ekirala, omwana atabuse, ewaka bangobye, ngenze wa sisita wange angobye, ngenze wa bangobye nga nkomekerera ndi mu kifulukwa. Ng'omukyala omu yali atunda amatooke nga mpa akafu mwatundira amatooke y'olunyuka nga nze neebaka. Ensiri zaaluma nze, ensiri zaaluma omwana. Naye ng'ekifulukwa nakigumira okumala omwaka mulamba. Kubanga nzijukira nti nayingira ekifulukwa ekyo, kale sijja kubala mwaka mulamba kuba nagendayo gwali gwakuna 2018 then nenvaayo December. Nenvaayo December ng'omwaka guggwako. Lwe navaayo mu kifulukwa ekyo almost omwaka mulamba nga ntandika okubeera mu kifulukwa, naye nga mwamisozi nga n'ez'okulya sizirina. Ekyasinga okummalamu amaanyi mu byonna nga ne bwe nfuna omulimu ne ngenda ne ntandika okukola, nze njasa ebintu, nze gwe bavuma, ebusuwaani ze nkwatako zonna ziyiika ne zigwa eri, buli kye nkwatako nga kyatika, bwe nfumba ku mmere ng'ekona. Bannange nga mukama wange waliwo omukyala bamuyita mukyala Kireya n'angamba naye gwe gwasiranyiza emmere yange, olina n'ebisiraani tambula ogende, emmere yange bw'ogikwatamu simanyi eddiba. Ntuuse nga ssente ne bwe ngenda ne ngamba kangende nsolooze ssente za mukama wange nzimuwe. Mwamisozi nga mu nsawo zibula, kyokka nga n'ewaka nina okulya naleseyo omwana. Ng'oyo mukyala yennyini atunda amatooke gwemulekera. Naye nga bwe namumulekedde ku ssaawa 11 bwe musanga ku ssaawa 3 ogw'ekiro nga kipampa kya mugaziye mu magulu, nga kizitoye, tannalyako wadde okunywako. Mu kifo kye namuleseemu jjukira nga teyekyusa. Olw'ebiseera ebyo ng'ali mu mwaka gumu n'emyezi, kubanga ebbanga lyali litambudde. Nga mbeerawo nga nkigumira ng'omukyala sirina kyakukola, naye olutuuka ng'atega engalo mpe zange namuwanga 2,200 buli lunaku, naye nga nange kennyini neze nakoze zaabuze, tebansasudde. Nga mbeerawo ng'omukazi avuma nze, ng'omukazi alangira nze, omukazi yanjogerera ku kyalo. Nembeerawo nemumanga n'akasabbuuni sikalina. Nentuuka ekiseera nga sikyalina wadde 10 ne ku mulimu sisobola. Bwe ngendayo ne bwe mba sikoze nikatugeze nga njoseza olunaku, ebibuze babiteeka ku nze. Buli kimu nze. Bannange ne mpulira ng'emirembe gimbuze. Ne ntandika okutambula mu kkubo nga ninga omulalu. Naye nga n'omwana ezigula obuwunga obwa muwogo obwa nnusu 3 nga buzimbula. N'ez'amazzi nnusu 10 nga zimbula. Naye ng'omusajja omukubira n'omwegayirira n'agaana. Kati namulemerako nnyo. Ne ntuuka ne ngamba omwana wange, ne muga kati tugenda kubeera mu mbeera eno mpaka ddi? Lwaki? Naye ng'omwana naye mulwadde, siva mu kiriniki. Naye nga nezimutwala mu kiriniki sizirina. Kanya kwegayirira musajja munange omwana mulwadde, ku ddwaliro bamwanja, bw'ayamba n'awaayo 5, olwo ng'akuwadde za mwaka, olwo akuwadde za mwezi, bw'oddamu omugamba ng'akugasa akuwalulira 5,000, ye gwe olowooza nina omuti, olowooza nina kwenzinoga. Natuuka nali ndi awo, Katonda n'ayamba ng'omusajja ng'anzindikira enamba y'essimu n'angamba kubako y'essimu, konze yaani nti gwe gikubeko.
ngikubako ng'omukyala ayogera ng'angamba nze maama wa nze nyazaalawo ko nze nsanyusa okuwuliza nti omwana ali atya nga mugamba nti omwana mulungi mpozzi mmwe naye nga mwana mulwadde omwana yandwalirira nange simanyi kimuluma ng'angamba n'angamba kati nze ngenda kukuwa kyansi ogende olabe otwale omwana ewaabwe bamutuuma amannya konze kale n'angamba naye muwala njagala ogendeyo ng'oli mwegendereza ng'ate oli mugezi konze kale maama n'angamba abantu boogenda mu sibangu bwati we yaŋŋamba konze kale maama era n'omwami ye yasindika ssente yasindika 5,000 ng'olunaku lutuuka nga nninnya nasanga nga n'ab'omukyalo bazze nga weebale yali Krisimaasi yali nagendayo nga 26 nga 27 ndowooza nga Krisimaasi eweddemu nga mbasangayo nga basanyukira omwana era nga bamusanyukira nnyo naye nga bw'omutunulako omwana ng'omwana wange yafuuka kyabulambuzi omwana yali awezeza emyaka 2 n'emyezi 7 we namutwalira ewaabwe yalina emyaka 2 n'emyezi 5 okumutwala ewaabwe gye bazaala taata ate nga si waabwe ku kika wano e Kampala bajje basenga be gye babeera nga ntuukayo nga basanyukira omwana nga bakuŋŋaana nga basenga nga batuuma omwana amannya erinnya lye basooka okumuwa ng'aligaana ng'akaaba okufa nga bamuwa eryokubiri nga mu mutima mpeweera nga ndongamba kati alabika agenda kuwona mwamisozi omwana teyakyukako kye yakyukako kimu nti yali talya mmere nga tanywa mazzi ng'ebintu ebyo bitasobola wadde ng'era bw'oba omwagaza emirembe totawaana ng'emmere ntuga mutuge amazzi ntuga mutuge era ng'amala n'abikomyawo kati obuzibu we bwava bwe navaayo nenkomawo mu kifulukwa kyange kimwe nali nsula kati wayita akaseera ka myezi nga2 omukyala nga ngamba nno awo sigenda nze kuddamu kukolerawo naye ngenda kutereezaawo ngenda kufuna abapangisa ekiyumba ngenda kisaako oluggi kitereeze ngifuule ennyumba nteekewo abapangisa ngamba nno olina okunoonya woolaga ngamba kakati ekyo nakyo kizze kati ngenda beerawa kati nga nkola ki ngangamba omwami nga mugamu naye bangobye wensula naye ngenda kuddawa ngamba kati nze nkuteekewa yogera ne ssenga kasite wasenga nakulagayo bw'anaakukkiriza obeere ewuwe ng'obeerayo nga nesitula nga ngenda nga nsangayo ssenga nga munnyonnyola nga ngamba wabula muwala weekaabya ffenna nga tulina ebizibu nange olaba nange abaana abange nabakuza makazi lwaki togoma n'okuza omwana wo nemugamba okumukuza siganye naye sirina wembeera oli wamu bangoba kulw'omwana alaba omwana embeera gy'alimu ate nga omwana talina buyambi ng'omukyala ngamba nze wano ewange wafunda tolina ngeri gy'ogenda kubeerawo mpozi yogera ne bbaawo akupangisiza ennyumba nga njogera n'omusajja nga ngamba kati bw'aba agaanye nange sirina kyakusalawo kansirika nga nkola ki nga mbeerawo era kolwo nasulayo nasulayo nemalayo ennaku zaali 2
nga omusajja ampa transport ng'angamba ddayo nga nsirika nga nzirayo nga mbeerayo ew'omukyala naye nga mbuuliramu oyo omukyala munyonyola buli kimu ng'angamba nedda abo abantu bakujogera wakuba nti olaba nti omwana balaba omulina balaba omulabirira kati bo tebamanyi mbeera gy'okola ki ng'angamba bwe banaabaganya omwana mubasuulire ogende naawe obeeko kye weekolera nandaba omwana wange agenda kubonaabona nga nziramu nga ngenda ng'angamba omusajja kamugamba yali tagaana kujja nga ne bw'omuyita otya nga tagaana ng'ajja nemunyonyola ne mugamba bangobye mu nnyumba yangamba nga bwe weegayirira ng'oyingira ekifuluku ekyo oddamu weegayirire bakusonyiwe naye nze sirina ssente mwamisozi mu busungu obungi nga nkwata omwana nga nyingira mu nnyumba omusajja bwe yatambula n'anviira nga nyingira mu nnyumba nange nga nkwatamu akasawo kange nga ntambula nga ngenda nga nenya booda kati kirabika mu kulinnya booda waliwo ayandaba nga baleeta nga bangoberera kati nze mu kulinnya namanya nti tewali andabye kati we natuuka ewaka eri mu kifulukwa kyange saatuula wembeera nga ngenda wa neighbor bo beetooloola ndowooza baatuwulira nga twogera nga bansanga nga bandeetera akaana nga bakanka naye ng'omanyi Mwamisozi lwakuba nti ekifaananyi ekyandibadde nga kijjayo ebigambo bino byenkulaga wenkifunira ngenda kikuwa kuba kiri mu ssimu endala nga teteriiko muliro ngenda fuba okulaba nti nakyo nkikuwa omwana oyo nga bamunsuulira nga jjajjaawe nga ŋŋamba nti gwe olaba oyo bbaawo namwekuliza sirina yanyambako waliyo naawe kuza akaanako bw'onoowulira ng'okakooye katwale ku ttale okakasuke oba okatwale mu kkubo motoka ekakoone naye nze tonsuulira kasambwako tonsuulira kazimuko ampulira ennaku nga nsirika nga n'omusajja waali atunula ne batambula ne bagenda banaiba ne baŋŋamba naye kaakati abantu abo ng'oyo omwana nga ddala musaayi gwabwe kisoboka kitya kati ogenda beerawa abanga mbumanyi genda oripootingeko obuzibu bwonna obutuukawo obufune wootandikira nga ngenda ewa chairman ng'abakubira nti ono omwana gwe musudde wammwe oba si wammwe nti waffe n'abaga kati nga tewanayita ssaawa 2 mbaagala wano nga bagamba tetulina gye tulaga ffe tetusobola kuddeeyo bw'aba tasobola kulabirira kaana ke alekeyo bwe yali akazaalaanya yaliyo nga chairman ampandiikira ebbaluwa nga ngenda nga nsindika ekibuye nga ntuuka ekibuye nga bansindika gy'abeera bampa ebbaluwa ensindika ku poliisi omwami gy'abeera nga nkeerayo ku makya nga bampa ebbaluwa ngitwalire omwami emuyita ku poliisi naye nga baŋŋamba gigende wa chairman ow'oku kyalo nga ngitwalira chairman ow'oku kyalo nga ngimuwa nga chairman nga agikwata agitwalira ssenga w'omulenzi teyaliiwo banaye Mwamisozi jjajja w'omwana yanvuma kyatanvuma nga tekiriyo n'agamba mwe Banyankolema muli babbi muli bayaaye muli gayaaye kati wazze kutubba alaba bw'otunula mukazi gwe oli muyaaye mukazi gwe totegeera kati wafuuse mubbi akakazimu ne bw'okasuula ku mulyango nze nkabuuka n'entambula ne ŋŋenda ne bwe nkasangawo ku makya nkabuuka nze tondeetera kasambwako nze tondeetera mizimu gyo nze gye mizi kwegamba ng'alina ebinnyanya by'atuuma omwana chairman n'amugamba nnyabo ono omwana omuyita otya nti muzzukulu ani atuuma amanya nti nze nti ate omusambwa yaani ate omuzimu yaani nti gwe tokalaba nti kalinga omuzimu
tikalinga omusanvu kati abinzunzizaako nze naliyo nga bamuzaala bwe baali bamuzaala bampita omukyala ng'ayogera bingi nga bamugamba nti kaakati omanyi omwana ono talina kyakulya n'essaawa zino tannaba kubaako kyalya muweeyo ekyokulya yagamba kale waakiri nfa nze muwe ebyokulya ebyange kale waakiri nfa ebyo ne bibeera awo nze nga nninnya kyamani yampa ssente nga nninnya nga nzirayo mu kifulukwa kyange nga nneebaka ku poliisi baali bampadde ennaku 3 okuddayo nga nzirayo ng'ennaku 3 ziyiseeko nga tubituulamu n'omwami ng'omwami asalawo nti bamuweemu emyezi 2 omwezi gumu asasule ennyumba naye ampe ssente nsooke ngendeko mu kyalo ngeri gye nali sirina we ngenda ssula ng'angamba kale ngampe emitwalo gyali 10 nkumpe emitwalo 10 nga mbeerawo nali ndi awo nga mama wange nga batukubira nti mulwadde era nagenda jjukira nti ku poliisi bamuwadde omwezi gumu naye nga bwenkuzaako emabega mu kwagala sisita wange omusajja yanvuma n'angamba nze nakola ensobi era nze n'okutuuka okugamba nti nkufunisa olubuto nkuzaalemu akaakaana naye singa nakazaala mu sisitawo kubanga gwe totegeera olololo ng'abeera ngamba mbunoze sitegeera sisita wange yategeera yeyandibadde amuzaalira omwana kale singa yamanya biki nga biwanvu naye nga mwamisozi nga omusajja mpulira mumwagala nga ne bwanvuma ebifaanana bitya nga ne bwembonaabona bitya nga nze mpulira mumwagala kati tutuuse ku poliisi ampadde emitwalo 10 ngenze mu kyalo namalayo emyezi 4 naye mwamisozi emyezi 4 gye namala mu kyalo gyonna nga nsula bweru ng'omwana akaaba ng'omwana mulwadde ng'omwana afa nengenda ku kitanda nemalayo wiiki 2 ishaka nembeerayo okumala wiiki 2 nenkubira omwami nampeereza 50,000 bwe naddamu omukubira nemugamba munange 50,000 nga ngamba wampadde omuti olowooza nina omuti kwenoga tolina nnyoko tolina maamawo era ne jjajjaawo omwana bw'ati we yaŋŋambanga naye gwe tolina bazadde bo gwe tolina maamawo taliiyo nga buli omwana anjulirira maama nga mbeera mu ddwaliro omusajja ekyaddamu okuŋŋamba yambuuza nti naye maama bebi kunze wange tolina ngeri yonna yonna gy'oyinza kufulumamu konza okufuluma nga nkolana n'ofuluma akaana ako n'okaleka mu ddwaliro lwaki katumazeeko emirembe n'okalekayo namugamba oŋŋambye okulekayo omwana oba osaaga n'aŋŋamba katulaawo katakuba okalekayo bajja kukalabirira kati gwe yiiya ne mugamba nedda waliwo ebintu kati ebintu n'abirekerano n'aŋŋamba nga okwatamu ebitegeerekeka ofuluma nga agenza ogula emmere n'otadda konze kaale naseka kubanga nali sisobola kumulaga nti no era nemulaga nti nali siseka nali nkeneka mukeneke kwegamba ng'alinga ŋŋamba nti omwana mumazeeko emirembe musuule ebbanga lye namala mu ddwaliro asasula emitwalo yali 15 naye nga lwakuba nti nalinawo nga bw'omanyi ebbali omwami ayali naye nga nali simu talina kyebyaŋŋambyeko nga yampa ssente naye nga taŋŋambangako nti anjagala naye ng'ayagala nnyo omwana wange nga wampa ssente era nga bwe kyemugambamu kasita ng'era bwe mba simugambye nga waliwo obuzibu ng'anyombesa
era yeyandabirira mu ddwaliro n'alabirira n'omwana mpaka okutuusa lwe navaayo. Era we nabeerera mu kyalo n'omwana saali bubi, naye ng'obuzibu we buli omwana okumuyingiza mu nnyumba ku bukojja ewaffe, ng'omwana ayinza okukaaba, ng'omwana talya, omwana tatuula, omwana ayina muwere, omwana takola ki, kyokka ng'omwana ali mu myaka 2. Kati jjukira namalayo emyezi 4, kitegeeza nagenda wa mwaka gumu n'emyezi 5. Ekyo nenvayo nga wa myaka 2 n'emyezi 9. Nagenda okulaba ng'omwana agenda kunfaako, nenkwata ssente nenninya nenzira ku kibuga. Naye ekyewuunyisa mwami Sozi nti omwana yali tasobola wadde okunywa ku tuzzi, nga tasobola wadde kulya ku kyokulya. Twatuuka nga tutuuse wali nga bagamba welcome to Kampala ng'ova e Masaka. Omwana oyo gw'olaba n'anywa ne soda. Era teyaddamu kulwala kasita twayingira ekibuga, kuba natuukire wa brother wange nembeerawoko okumala ndowooza wiiki nga 2. ne brother wange nangoba, nampitira abatuuze n'agamba ono yaleese akaana akagenda kufiira wano, nze ngenda kukola ntya kalabe olwo ng'ate ne bwagenda okukola akagamba okufiirawo kituufu kandifudde kubanga nali sirina wadde ekyokulya. Nga naye yennyini akola naye nga tasobola nakundekerako wadde 10. Era nga neeyiya bweyiiya okulaba nti omwana wange abaawo nange nembaawo. Ayi brother wange nga ngoba, ng'agamba abantu mbu ye tasobola kubeera nange. Nga nkwatamu obugoye 2, obwange n'obw'omwana 2, nga nninnya nga ngenda ewabo w'omusajja. Natuuka ssaawa 2 gwa kiro, nga mukubira nga mubuuza oli liddawa, nga mbuuza gw'oli abuuza wendi wano ewaka. Baali tebangoba era tebangoba, ebya poliisi byonna we byaggwaawo. Bwe naddayo teyangoba omukyala. Anyway, okungoba yangoba kuba mu kutuuka saamusangawo yali akyali ku mulimu omusenga. Naye omwami najja n'ambuuza, kati gwe ku ngeri embeera gye wayisaamu senga, kati okomyewo, kati gwe linda nga buli omu atidde senga kyagenda okuzaako. Bonna nga basiriikiridde, twali tuli awo nga senga azimuleese. Senga yakwata byakutte mu ngalo n'abikasuka, neyeekunkumula n'agamba kisiraani gwe, mbwa gwe, muzimu gwe, malaaya gwe, nakugamba toddanga wange, kati olwokomyewo fuluma. N'akwata bbaaga yange n'akwata omwana n'abimpa n'ansindika, nemulaga nti sijja kuvaawo. Nensigala nga ntudde nensirika. Nemmala nemugamba senga nsonyiwa, naye nze sikuwaabirangako, nawaabira mutabani wo, era ne ku lupapula tekwali linnya lyo, nze sirina nsobi. Nemugamba n'embeera gye nalimu teyali nnungi. N'ayomba neyekunkumula, ankuta nkasuse. We yamala naye n'akakkana n'aŋŋamba kikale nsonyiwa, naye sikwagala wano. N'agamba bba wange, n'amugamba ssebo kwata mukazi wo n'omwana we mufune gye mulaga, naye nga si wano wange. Olwo ziweze essaawa 6 gwa kiro ng'atugamba tufulume. Nga tufuluma, omwami ng'agenda ng'asasula loogi, nga mbeerawo n'omwana nga yatambula nga addayo ewuwe gy'asula, ndowooza oba be wa mukazi we simanyi. Nga tubeerawo ennaku zaali 3, nga ndeetera emitwalo 10 n'egyo 12, nga ngamba ssente zino genda onoonye ennyumba ey'emitwalo 4. Naye omanyi ennyumba ey'emitwalo 4 mu Kampala oba ogenda ginoonyaawo?
N'aŋŋamba bw'osusa emitwalo 5 gw'anaamanya noonya ennyumba ya mitwalo 5 oba 4, nze sirina ssente. Mwami Sozi nanoonya ennyumba ng'ennyumba njiraba. Nanoonya ennyumba ng'ennyumba njiraba. Ennyumba naginoonyeza ennaku zaali 2 naye nga ngenda nsula wensanze. Mukama nannyamba ne nkafuna akayumba ka mitwalo 5 nga katono bwe kati. Kuteekamu omufaliso gwo n'obuntuntu obulala ne nkasasula. Ne neebaka Mwami Sozi nga sirina wadde kafaliso, sirina wadde kasuuka, sirina wadde kikopo, sirina wadde kafooko. Neebaka wansi n'omwana. Mwami Sozi si byangu nga twebaka nga ngenda nga ndeeta ebibokisi nagenda ne mu katale nga mbisaba. Nagenda ku dduuka naye nga liri mu katale. Nasangawo omukyala nga mugamba maama olina ku bibokisi ompeeko nga mbuuza bokisi zaki nga mugamba nina byenjagala otteekamu. Ngamba bokisi zange nzitwala mu ttawuni ku dduuka eddene. Namugamba nnyamba olwo nno nga saagala kwebasa mwana ku sementi. Omukyala ambuuza zaaki nga mugamba nti munnange kuba ngenda okusula. Ngamba ogenda okukola ki? Ng'omukyala akwata bokisi zaali 3 ennene ng'azimpa ng'ampeerako leesu ng'ampeerako kateni zaali 2, yampeerako leesu 2 n'ampeerako essuuka emu n'ampeerako ne kateni. Nampa n'emmere, nampa n'ekikopo, nampa fooko, nampa essuwaani. Byebyo ebintu bye natandikirako. Omukyala n'aŋŋamba genda otandikire okwo nange bwe natandika. Naye omusajja oyo mwesonyiwe ajja kutuuka ng'oli bulungi ng'akunoonya. Naye nga ndaba ng'otuufu omukazi byayogera birooto nga ndaba tekisoboka ku mbeera gye nnimu. Ng'asiba ebintu ng'aŋŋamba toleka wadde ekimu nti oba ogenda okomewo bisibe obyetikke. Obitwala omulundi gumu ate nga byali bingi. Nga binsibira nga mbyetikka nga mpeese n'omwana nga ŋŋenda. Nga nteekawo oluba nga ntandika okwebaka ku bokisi. Mu nnaku zaali 3 omugongo ne gulyoka gumenyeka olw'okwebaka wansi. Ne mba nga sikyasobola wadde okutuula wadde okwegolola. Neekwatirira mpola mpola ne ngenda mu kiriniki. Ne bampa ku ddagala n'ente ne ŋŋamba omusajja ne mugamba nange tusula ku sementi. Omugongo wuno sikyasobola na kuyimirira. N'aŋŋamba kyengenda kuyambako kimu kugulira kafaliso. Ng'akwata emitwalo yansindikira emitwalo 7. N'aŋŋamba genda onoonye omufaliso. Ogula omufaliso naye ng'akimanyi bulungi sirina wadde essuuka n'omwana yennyini talina lugoye. Jjukira bwe nava ewa muganda wange bwe ntyo bwe najja. Olugoye lwe nali nina ku mubiri n'engoye 2 ze nateeka mu bbaaga n'ez'omwana 2 ne luno lwe yalimu nsize buli omu 3 kubanga muganda wange teyaŋŋanya wadde okusibako. Ng'ate ne bwe naabisiba nga nkimanyi gye mbitwala bagenda kungoba. Neŋŋamba kabigira nga bibeera awo. Naye bwe nafuna akayumba ne nzirayo ewa muganda wange mbimusabe. Muganda wange yaŋŋamba sisobola kuwa kisumuluzo kyange gwe kuyingira ewange. Abantu ne bamwegayirira n'enkaaba ne mugamba njagala waakiri buweereza omwana essuuka kubanga tugenda kusula nga tetwebise. Muganda wange yagaana yaŋŋamba sisobola. Bw'oli ogenda olikomawo nga njagadde bwe ndiwulira nga njagadde obbikuwa ojja kujja mbikuwe. Nze n'ategeera nti kati oyagadde. Bw'olinsanga nga siri ku mulimu nga ndi mu mirembe gyange.
mwana mulenzi n'anyima ebintu byange byali byange nga buli kimu nali nkirina naye nga sirina wakukiteeka kubanga era nali sisobola kubikwata mbitwale mu kifulukwa. Nedda, nali sisobola kubireka kwegamba kwonooneka. Ate nga ne muganda wange yali mukalubu nnyo nga nayo ebimu abikozesa nga tayagala mbimuggyeko. Nembeerawo mu misozi nebaka we yansindikira emitwalo 7 negenda mu mifaliso emikadde nengulayo akafaliso kaali ka mitwalo 5 nga kaneneneko ng'omwana asobola okwebaka mugongo nga tegumuluma. Esente ezasigalawo ngangulako obusuuka amasuuka ag'okwebika 2 ngangulako n'obusefuliya 2 n'akasigiri nga sente ziggwawo. Nga mbeera awo bannange enjala yalumanze. Mwamisozi waliwo ebintu ebikusindiikiriza ng'oli ne bwaba n'20,000 n'akugambako nga mu butuufu ojja kumuwaako akuwa 20,000 ezo. Naye nga si kyewandiyagadde nga 20,000 z'olina okugenda oguleko obuugi bwa muwogo, obunga bwa muwogo n'otwanda ofumbe obuugi munywe. Nze ng'omuntu wampa 20,000 nziraba ng'ekyomuwendo. Kati nga mbeerawo ennyumba njukira nasasulako emyezi 2 emitwalo 10. Nga mbeerawo ng'akaseera keetooloola naye ng'omwana tatereera era ng'omwana abeera mu malwaliro. Naye ng'omwami yajja n'alaba bwembeera, n'alabawo era n'asulawo lwali lumu. Naye okuva lwe yajja, kubanga we namugambanga nti jangu nga sinnafuna mufaliso nga ani agenda okwebaka ku sementi, ani gw'ogenda ofuyisa empewo nga mugamba ffe nga twebakako nga tusulawo ku sementi. Nvunze nga nsula ku sementi neshe ani asula ku sementi okufuuyibwa empewo, ani gw'ogenda ofuyisa empewo? Nze omusajja omulungi nti nga mugamba kale. Kati bwe yagula omufaliso n'alyoka ajja nga waaguza ku kafaliso n'ajja n'alaba we tubeera. Naye mwamisozi okumanya nti bano abasajja kasita yamala okulabawo teyadda. Naye ng'omanyi bwakola nga bw'omulemerako nga mala kuyomba mala kuleekaana ng'akusindikira 4,000 ng'olina okuggyako 3,500 ng'akugamba ezo zimala wiiki ng'akugate za mwana si zizo. Bwe wayita ennaku 3 n'omukubira kubanga nze nali manyi okutetenkanya nga ne 3 zisobola okumunazaako ennaku 2. Nga bw'omukubira ne muga nti munange tetulina kyakulya nga naye mukazi gwe olya nnyo ye omwana alya kyenkana ki 3,500 bazimazeewo dda. Nga mubuuza 3,500 mu nnaku 3 zimala kaki? Ne muganga osobola ozirya ddala osobola ozirya ng'akuteerako 4,500 ng'oggyako 4,000 ng'akuganza zirina okumala wiiki. Ng'omukubira ng'ayomba ng'aleekaana mbu tusimanyi gw'olya nnyo omukazi gw'osabiriza nnyo omalako emirembe ye banaye mukazi gwe lwaki togenda n'okola abakazi baweeka abaana. Naye nga bamba omwana wange singa nali nsobola omuweeka n'engenda n'enkola nandibadde seegayirira nandibadde seeguya. Naye ng'omwana wange tatwalikako mu bantu nga tewali n'ayinza kuwa mulimu okuggyako ng'ofunye gw'omulekera ng'ate naye tasobola beera naye ng'omwana akaaba kuva ku makya mpaka kiro n'enkya n'oluddako nga tasirika. Jjukira talya tanywa yonka buyonsi. Omwana agenze mu myaka 3 omusajja ali mu ebyo
ali mu kwetooloola bw'aŋŋamba nze nafuna njagala nafuna abantegeera nga bwankubira nambuuza kati gwe omukadde onoofumbirwa ddi kati bwe yategeera nti sisita wange yafumbirwa kuba baamala ndowooza ne bakyankalana n'afumbirwa n'aŋŋamba kati sisita we yafumbiddwa kati gwe omukadde akaddiridde awo gwani agenda okukuwasa n'aseka n'aŋŋamba wabula olabye n'aŋŋamba kale naye nga nze nga mpulira mwagala nga ne bwanvumye bifaanana bitya olaba nti yayagala sisita wange naye nga tekinnuma nze nga mbireka bule singa ntunula butuuzi nembeerawo nenkaaba maziga nenegayirira omusajja mwami Sozi nze negayirira omusajja nentuuka n'okwomusindikira nga bwe nnina waakira ajje mulabeko naye mwami Sozi omwana yanfuukira omwana ntegedde ewaabwe asasudde akayumba mbaddewo akayumba yasasulako emyezi kubanga we yasasula ogw'omukaaga ayinza okuba nga yasasula emyezi nga 5 okutuuka mu korona yasasula kati kamanye nti ogw'omukaaga ogw'omusanvu yali abisasudde n'asasula mpaka mu Gwokusatu 2020 mu korona okuva mu korona mu Gwokusatu yali asasuddeko kitundu yali akasasulako kitundu kati okuva mu Gwokusatu mwami Sozi okutuusa wenvuddeyo nga tewali wadde ennusu nga yabivaako naye kati nze nga nga natuuka nentandika okutembeeya nga amenvu mu kibuga omwana nenfuna nga ogumulekera nentembeeya mu kibuga nengenda nentunda amenvu nenkomawo nendaba omwana nembeerawo mu mbeera bwetyo mwami Sozi nentuuka nenfuna ku busente omwana wange nenfuba nnyo okumutambulira nenfuba nnyo omwana natandika okutuula omwana nenfuba nnyo nemutwalako mu bana abakola exercise omwana natandika okuyimirira natandika okwavula omwana yeeyagadde afunye omubiri atandise okuddawo ateredde teyaterera nti ateredde like yakyukamu okusinziira nga takyali muwere n'okulya natandika okulya naye nga baŋŋamba bulijjo omutwala nga bakugamba leeta omusajja ffe omwana tetujja kusobola mujjanjaba mu kitaawe alina okubeerawo nga bwe baŋŋamba taata n'afuuka taata nenegayirira omusajja ng'akugamba kimu kansooke noonya ssente akulaga nti omwana amwagala naawe akwagala naye ng'ekimutiisa nze kisimanyi kya mwana kubeera nga tayagala kuswala ng'ekyo sikimanyi nga n'obwaba nga ajja ewaka okulaba omwana kubanga omwana yatuukanga nga lwatabuse kitaawe yaba amala kujja omwana n'alyoka adda engulu asiyinza okutandika mu bbanga n'asesema ebintu bye bitategeerekeka n'agwa eri taata wamala kujja era ne bwe yatuukanga okujja ng'akubuuza waliwo banneyiba bwe babeerawo nze sigenda kujja era ng'akugasooka obazoora bo baweebali olyoka oŋŋambe ng'era nange mugamba munaye kati tebaliiwo tuuka ng'atuuka era n'okufuluma amala kubabaza n'afuluma ng'omwana atereera omwana amala kwogera naye ku ssimu omwana n'alyoka atereera omwana mugenda emyaka gy'alina nkubuulira Mwami Sozi tewali ddagala lye baali bamuwaddeko nti mulwadde naye ng'ate abeera mulwadde siva ku bitanda naye tebalina bulwadde bwe bamukwatamu bakugamba mbu simanyi infection simanyi bikoze bitya naye nga tebalina bulwadde n'osipendinga ssente naye nga tewali kye bajjanjaba kali Mwami Sozi ekisinga okunnuma ekisinga n'okunkaabya amaziga
ebbanga eryo lyonna okuva 2 nesasulira ssente, nesasulira rent, neriisa, nesuza, buli kimu. Omwana abadde avuddeyo ng'anyirira, ng'alabika bulungi, nga buli omu yeegombesa, kubanga natambula nentuuka ne ku mativi nga noonya waakiri wabeewo ajanjaba omwana wange, nga ndaba omwana wange nedda, nenkijanjaba omwana. Kati omwana abadde avuddemu ng'alabika bulungi, nga ne bw'omutwala ewaabwe nabo bamuyaayaanira ne basitula, naye luli nga tewali ayinza na kumukwatako, nga kati asobola n'okuzannya ne banne n'asanyuka naye nga tayogera, olulimi lwagaana. Kati obuzibu we buli, ebbanga we lyetoolodde ntuuse nga omwana ansusseeko, natuuka nansukkako ng'omwana kati ate byakola birala nnyo. Buli bwakula nga siteegi yeeyongera, nga emmanja gy'abanjamu kitaawe ndala nnyo. Omwana nga bwe butuuka ekiro ng'asituka ng'atuula mu buliri ng'akutunuulira kati gw'ogenda okuzuukuka bw'otomusanga akutunuulidde, ng'atulika ng'aseka. Omwana ataseka, atayogera, ng'atandika kusekerera, ng'aseka nnyo, ng'aseka ng'amala ng'akubuukira, ng'alinga akusanyukidde. Kyokka ng'obwedde atudde akoze eki? Akutunuulidde. Kyatuukawo emirundi mingi nentuuka ne nga njagala ndaba omwana ono ddala musanga yakikoze dda oba musanga yakazuukuka. Nga ngenda nga neefuula yeebase, ng'omwana azuukuka bulungi nnyo, yeefuula mbu yeebase. Kati bwakulaba nga weewunzise bw'oti nga yaasituka ng'atuula. Kyokka ng'omwana ategeera ekintu kimu muntu, tategeera mmere, talina kyategeera kirala, amanyi kimu bantu. Kubanga tayawula nti guno muliro, tayawula nti kino kikopo, tayawula nti eno suwaani, tayawula nti kati enkuba etonnya oba omusana gwaka. Nedda, talina kyayawula bambi. Naye ng'azuukuka ekiro n'atuula, n'akutunuulira, n'atulika n'aseka, n'amala n'akubuukira. Ate olumala nga yeebaka lumu, ng'addawo nga yeebaka, ng'alinga abadde mu tulo, ng'addawo ng'asirika omulundi gumu nga yeebaka. Nga n'ekirala nga bw'atakola ekyo, ng'azuukuka n'akaaba okuva ekiro mpaka ku makya, ne ku makya n'atandikira okwo mpaka kiro. Neŋŋamba omwana ono kati obuzibu bwe bujjira wano ng'oyagala okulaba ttabbu. Omwana agamba ku kitaawe nti oba banaawe omusajja oyo lwaki omwana ono nga bwe twemulugunya abakyala, ng'omwana ava mu bbanga ng'agwa eri, ng'olwo olusujja lulinnya, ng'olwo atandika okusesema, ng'omwana atandika okuvulula, omala kukubira kitaawe, ng'omwana ng'atandika okuseka, ng'omwana atandika okwesesa, ng'olwo kitaawe amugambye nti wamma tofaayo, nzija ngenda kujja nkulabe. Ng'omwana ng'akola kingaddawo, nga ntuuka nga mugamba naye mwana gwe nja kukuba ebintu bye weekoza, nja kukuba, nze saagala busiru. Nga bwe mugamba ne mugamba nze saagala busiru, nze siri wa kika kyammwe, nze nange nakuzaalayo buzaazi. Bwe nayogera bwentyo kyava atulika omwana n'aseka, nga omwana ono aliko buzibu ki? Bwe tubeera nga taliiko oba kino oba ki, ngali taliiko olubeerabeera, taseka. Tomusese nti naaseka, beera azannya bibi, amwenya bumwenya, nga nze siwulirangako, era n'okuwulira okuseka kwe ng'atandise ebyo. Omwana mwa misozi nga nsukkako, n'angamba naye waategedde omwana ono kaamutwala ewaabwe, omwana ono ayinza okunfaako.
kubanga n'okumutwala ewaabwe ekyandeetera okusinga omutwala ng'omwana akwatibwa essujja nga mutwala ku kiriniki nga bamujjanjaba ennaku 2 nga addayo, ennaku 2 nga tuddayo, nentuuka ne nga naye kijjo nga nkubira taata we nga taata wajja. Omwana mwami Soze kyansinga okunyiiza ng'omusajja waali ng'atunula aze talina wadde nusu 5. Omwana mulwadde nnyo, kati omwana yali atudde ku kapeti n'atandika okusesema olwo nga muwadde yogati. Omwana n'asesema, yasesemera kumpi eddakiika nga 10 nga tasirisa. Taata we n'atuula n'amutunuulira. Kyenva mugamba nti kati omwana mulaba embeera gy'alimu, embeera mbi, omwana ayinza otufaako. Kankubire musawo nga nkubira musawo nga muga musawo omwana gw'ojjanjaba azeemu n'atabuka n'angamba mwanguye kati. Omusajja kasita yawulira nti mwanguye yabuuka bubuusi mwana ng'atambula ng'afuluma nga mugamba kati ogenze otya ate wali n'ekikumi ne mu ddwaliro bammanja nja kukubira essimu nga ekyakyogera abulirayo ng'atambula ng'agenda nga zitula mwana nga mutwala ewa musawo. Tutuuka ewa musawo aba yakamuteekako agenda kumuteekako eccupa, tugenda okumutunulako tulaba amaaso gagenze. Netusooka ne tulowooza nti oba atunuulidde layiti, engamba omwana wange nga tatera tutunula bw'ati buzibu ki? Nga musawo ajja ng'amukebera nga mu butuufu amaaso gagenze. Nga musawo angamba omanyi eddagala sigenda ndimuteekako sijja musobola naye yanguwa. Nga musawo anziriza ssente zembadde ngenda omuwa zembadde musasudde ng'angamba mwana ku mbeera gy'alimu tompa ssente nga n'eddagala lyabadde agenda omuwa ng'alimpa ng'alinsibira nga tulinnya paka ewa mama Doola. Tutuukayo nga mama Doola nga gasigawa kitanda, omwana oyo yeetaaga kitanda nga tugenda ku Doctors Clinic e Mengo awo ku Busaafi. Olwo ziri mu ssaawa 3 ez'ekiro nga ntuukayo ng'omwana bamusimba eccupa nga bangamba mbu pneumonia bo bwe batyo bwe boogera. Omwana yali azirise nga bamuteekako ccupa ng'addangulu. Mu ddwaliro eryo nga bw'olimanya ery'ebbeeyi twamalayo wiiki nnamba. Naye nkubuulire mwami Soze, omwami yaŋŋamba nze sirina ssente nga buli lunaku buli bwamukubira ngamba sirina ssente. Nnyazaala wange yansindikira omutwalo mu wiiki nnamba. Nga tebasobola na kugamba nti omwana ali mu ddwaliro katugende tugezeeko wakiri tutuuke wadde tetulina ssente tumulabe. Wiiki nnamba nga tuli mu ddwaliro. Emmere ya bbeeyi, eddagala lya bbeeyi, tulina okulya, tulina okunywa, byonna bya bbeeyi. Naye Mukama ono talya nguzi. Bw'aba nga yakuwadde omuntu ne bw'aba nga talina kyakwetaaza, waliwo akaseera kakuyamba. Waliwo omwami yali agamba mbu anjagala simanya anjagala, era bwe bityo bwe bijja omwana agenda okulwala nga waliwo ayinza okumuyamba. Omwami oyo yasasula ssente era yasasula emitwalo gyali 13,700. N'ez'emmere buli lunaku yampanga emitwalo 3 ez'okulya. Teyakwata kaashi nti oba emitwalo 13 aginsasulire, naye ku ssente ze yali ampa ez'okukozesa kwe nagattagatta naye nampaako emitwalo 6 enneeyongererezaako. Nensasula eddwaliro ne tudda eka. Naye okimanyi bulungi nti wadde nadda eka omusajja teyagamba nti omwana oba awonye kangende mulabeko. Teyaddamu nakugamba nti oba kamuweeza okulya wadde okugamba nti oba kati bali batya. Neŋŋamba
ngamba nayo n'omusajja kaakati kirabika bamanyi nti okubeera n'omwana ono sirina kyenyinza kwegasira. Mu 2018 nali napanga ebyokujja ebweru nennemesebwa olw'omwana nga sirina kyakumukolera nga ndaba bwe mulekawo agenda kunfaako nga n'abantu bemulekera tebamwagala. Naye passport nesigalayo ku kampani. Kati mbeera awo, embeera entabukako, jjukira ya ssente, mbadde mu ddwaliro, sikola renti, omwana ebbanga eryo lyonna lyonna abadde mulwadde, sikyakola, sikyagenda mu ttawuni nga renti bamanja emyezi gyali 2. Mu kummanja emyezi 2 mu misozi nga sirina nawe nsuubira kuzijja. Nga ngamba nga mu mutima nga ntuulaawo ne nga naye Mukama kiki kyo kye ngenda okukola. Nga ntuuka gwakya lumu omutima ne gungamba naye omanyi omwana ono lwaki tomutwala ewaabwe, mu buli ngeri yonna tasobola kufa kubanga kati bwatuuse avudde mutakyamenya nnyo ng'edda. Bwakya lumu nga nyambala ng'agenza okukyala nange nali sikigenderedde era nali sisuubira nti nyinza n'okufuna obuvumu obulekayo omwana oyo. Nga ngenda ng'omuntu nga mbanyonyola nga ntuuza omwami naye ng'omwami ne bw'ogenda ewaabwe ddakiika ejo oba 2 ng'akuyambye okubeera awo wooli. Olulaba omwana we kyekimuleese ng'amusitulamu ng'atambula ng'agenda ng'akugamba baayi nze ngenze kwegamba nga talina kyaneetaaza naye ng'omutima gunuma nga mpulira mwagala naye nga mpulira naye nga ndaga naye nga ntula naye omusajja ono ddala kiki kye namukola kuzaala mwana ndi mubi nina empisa embi obukyayi bwaninako bwaki nga byebuuza naye nga bw'abeera ku ssimu ng'ayinza okweyogeza bweyeyogeza nze nkwagala lolo njagala tuzaale n'omwana omulala ne mugamba nze ndekanvaako ne mugamba nze nvaako nzaale omulala ono nga naye akyali muwere. Kaakati mu misozi nga nkwata omwana nga mutwala ewaabwe era omwana yaliyo bulungi nnyo abantu bamwagala nga yeeyagala kuba nali mutaddemu ssente nze neewaayo obulamu bwange bwonna nfuba okulaba nti waakiri omwana aliko waakiri ne bwe nnaaba nzize ebweru waakiri ndeke nga alina waatuuse naye nga ngezezaako kigaane bugaanyi omwana agamba nti maama yagezaako omwana mulekayo nga nzira mu nnyumba yange nga nsengula buli kimu nga ntikka nga ngenda mu kyalo ewaffe nga bannoonya nga batandika okunnoonya nga bagamba mbu bagenda kuntwala ku poliisi nga mbagamba mmwe oyo omwana nagenza okubaleetera mwana nga buli kimu ne mbagamba bwe muba mwagala tugende ku CPS fune ekipapula omwana mumutwale mu butongole kubanga nze buli kimu nakikola nakimala nkimanyi nti omwana namubawadde ate nga nayitidde mu mateeka bwe muba mwagala nga namumujja nga babawo ekipapula ekibalaga nti omwana oyo mulina mu butongole nga batya nga batandika okunnoonyerezaako mu misozi tebyali byangu nga baddira omwana nga bamutwalira nnyazaala wange azaala mu bba wange. Omukazi yanjogerera ebigambo yangamba mu misozi n'angamba mbu gwe nnyabo ku mwana wo naawe londako omu gw'okufa oba omwana ono kuba oba nze okukuyita oziike kubanga nze sisobola kubeera nakasiraani k'omwana n'angamba bino biteega byewammwe ffe bino ewaffe tetuzaala n'omwana si wa kika
nga mubuuza bw'aba si wa kika lwaki mwamutuma amanya, nga mubuuza ye ggwe olinnya Zaara naye waliyo nga batuuma omwana mbuwadde saaliyo naye nze omwana owange bano si bazaala era ono wange yalaba okuzaala kano. Kyokka nga nze bwe namugambanga mu misozi ne mugamba naye maama embeera nga ngamba naye muwala wabulwa munange akwagala wandifunyeyo omusajja n'akulabirira n'omwana wo, nange mutabani wange wandibadde oba omuleka kubanga nze ndaba alabika takwagala nga byebyo ebigambo byanziramu. Kati nange bwe nakwata omwana ne mumuwa nangamba nze ndi mufumbo wa walala wendi siri wa taata w'abaana kati ondeetedde omuzukulu kyokka nga n'omuzukulu n'omusajja si yazaala simanyaani. Kati nze oyagala bangobe mu bufumbo? Nange ne muddamu ne mugamba munnaaye kati ate nange ne mugamba munnaaye nange ndi muntu gwe waŋŋamba nga mbongende nnoonye nfune omusajja mbu kirabika naddiba kati gwe ate kiki ekikukaabya ate ng'omuzukulu wuwo. N'atuuka n'aŋŋamba n'akubira maama wange n'amugamba gwe bino biteega byewammwe gamba muwala wo ekyo kimuzunza obwamalaaya bwe alabika n'omwana yamuzaala mu kitaawe bino biteega byewammwe nze temundeetera biteega. Nansirika nali sirina na pulaani yonna egamba nti kugenda bweru. Mwamisozi nga mbeera mu kyalo saalwayo namalayo wiikisi zaali 2 kamalanga kati waliwo ebibiina bye nali nayingiramu eby'abaana abaliko obulemu abankubira nga waliwo ssente ezifulumye zino eza gavumenti nga balina pulogulaamu ze batuyitiramu nga nninnya nga nkomawo e Kampala. Banaye Mwamisozi obulamu si bwangu. Bwe nkomawo e Kampala nali sirina we ntandikira kati waliwo omuvubuka yali ankwana era ye yansindikira ne transport ankomyawo n'aŋŋamba jangu ogira obeera wano okutuusa woonoofuna ky'okola woonoofuna naawe woonookola ki woonootandikira nga nninnya nga nzija era nga mbeera waawe w'oyo omuvubuka naye nga kumpi newe nali mbeera nga ngoba ebintu byange bye nali ngoba. Naawe ebintu bya gavumenti obimanyi ssente nga tezivaayo tezijja. Nali ndi awo nga aba pasipoti bankubira nga baŋŋamba okyayagala okugenda. Nasanyuka Mwamisozi nasanyuka nawulira essanyu ne mbagamba ye era enkeera ne bankubira ne baŋŋamba jangu ne ŋŋenda ne bantwala ku bufaananyi prosesi zonna ne nzimala. Kati awo ekisiibo we kyajjira ekisiibo kye kyansiba naye singa najja bifo. Kati ekisiibo kyayingiramu ne tulinda ekisiibo ne kiggwamu then ne bampita. Naye Mwamisozi ebyo byonna biwanvu naye omanyi obuzibu we buli. Omwana namuleka waabwe. Omwana bw'abeera ne taata we gy'abeera omwana abeera mulamu, omwana abeera bulungi, omwana anyirira, omwana abeera musanyufu. Naye omwana yamukwata n'amutwala ewa jjajjaawe omukyala gye yafumbirwa mu maka g'oli omwami nga bwe nkunyonnyodde emabegako. Kati omukyala alaajana akubira nze mbu omwana agenda kumufaako simanyi omwana mulwadde kyokka ebimuluma byewaffe mbu omusajja agenda kumugoba mu maka. Buli kaseera bankubira amasimu mbu nze nsindike ssente kubanga ebiruma omwana byewaffe bamujjanjabe mbu yamututte ew'omusawo ne bamugamba mbu ebimuluma byewaffe. Kati omusajja nali ndi awo ng'akubira essimu ng'aŋŋamba kakati olw'okuba gwe wagenda kati tokyayagala kumanya weefaako weka ne famire yo kati ffe watuleka tuboneebone. N'aŋŋamba
kati nze embeera yayonooneka sikyakola obwavu bunnuma bangobye mu nnyumba simanyi bamanja emyezi 3 kati nnyingira mu gwakuna naye bannange ne gyonaawo okulaga simanyi era simanyi nawe ngenda kutandikira n'ensirika kaakati Mwamisozi nsaba obuwabuzi bwo nsaba ku magezi go jjajja omusajja yaŋŋambye muyambe muwe ku ssente asasule renti okibulya mbu bagenda kumugoba mu nnyumba ate talina gy'ayinza kudda naye kimanyi ng'ennyumba ya mitwalo 10,000 gy'asasula kuba bw'ati we yaŋŋambye nti ennyumba nsasula ya mitwalo 10 then n'amasannyalaze emitwalo 12 buli mwezi awo nensirikawo naŋŋamba naye bamanja emyezi 4 munaye nsaba onnyambe ompeerezeeyo ku ssente nsasula ennyumba kuba kati nange simanyi kiddako bwe banangoba mu nnyumba simanyi nawe ngenda kutandikira neeri jjajja w'omwana akuba essimu agamba omwana mulwadde ebimuluma simanyi baabwe engeri gye namututeewa musawo bagamba ebimuluma byewammwe ate nze sirina ssente musimanyi baŋŋambye ebyokugula mbwera nga ssente gwayina okusasula ssente gwayina oziwa Mwamisozi mpeereze ssente oba siziweereza naasanyuka ng'onzizeemu essente omwami muwe ssente oba simuwa omunyazaala wange muwe ssente oba simuwa kubanga nga balamu bange bo balamu bange bawala babasenga b'omusajja baŋŋamba ekintu kimu buli omu aŋŋamba nti gwe kola ssente zo nawe weebeezeewo n'omusajja asooka alabirira omwana kyokka omusajja agamba bunno talina ssente zirabirira mwana ne jjajja mu kifo ky'okukubira omutabani akubira nze Mwamisozi nkole ntya ninayo omwana ate omwana mulwadde tebalina ssente mpeereze ssente oba siweereza naasanyuka ng'onzizeemu neeyanziza nnyo neeyanzeege ndowooza okkiriza bwe nakugambye nti love story egenda kubeera ya nnaku okkiriza it was one step, it was one move, it was just a decision that was not well calculated and see how we messed, see the struggles that tuza tutambuliramu. Kikyoyize mu love story eno? Kiki kyoyize mu love story eno? Nali njogeddeko ku bukulu bwa famire gy'ogendamu. Oba okitegedde? Naye omuntu n'omwagala nga tomanyi beewaabwe n'atuuka kati akugamba bonna baafa bonnamugamba ndagamalaalo oluusi ayinza okugamba nti bonna baafa nga tebaafa naye ngera balinga abaafa. Mukimanyi nti eriyo abaana abeegomba okubatongoza nga bamulekwa kubanga olwedde n'okubeerawo kwa taata tekukola makulu bamulekwa indirect so they want to confirm it nti bamulekwa basobole n'okufuna benefits eziva mu bwamulekwa. Gwate wooli naye toliiwo. Kakati ebibiina ebigabirira obuyambi nga bibugabira bamulekwa bijja ne bibayitako kubanga babalowooza okuba nti balina abazadde naye nga abazadde tewali. Kyolaba abakyala batta n'agenda n'awandiika taata waabwe yafa nga kyekiri ng'ekisingako. N'olwekyo nze ndaba ngaawo wabaddewo ate nawo ekinyusi oba ekyokuyiga kye tutasobola kubuusa maaso. Sisita abuuziza nti abantu bano mbawe ssente zange, omulenzi ono muwe ssente, maama we muwe ssente. It is your money.
kazi bw'otabawa ssente omwana oyo asobola okufa. Kazi wagenda ku kyeyo kukola ki? Sikugamba kulagajjalira mwana, naye omwana bwe tuba tuyinza okulowooza ku kyokumuyambako, tuyinza okumuwaako basics, ne bwe tuba tusazeewo butamuwa yadde 10 eri ali ku kika kyewaabwe. Kikole kubanga okyagala, tokikola kubanga bakikulagidde, kubanga bakikugambye. Kyenyinza okukugamba, tokikola kubanga bakikulagidde, kikole kubanga owulira oyagala okukikola. Mu kwagala okukikola ojja kikola ku peesiyo, ojja kuba wakyowulira kyosobola. Mu kye baagala okole bajja kuwa n'omuwendo, bajja kuwa n'emirundi gy'olina okukikola. Ogenda kubeera mu bufuge. Oyize ki mu love story eno? Can you share with us ky'oyizeemu? Omukyala n'atoba n'atuuka okubeera mu room gy'apangisizza nga temuli kintu, n'atuuka okuba nga agenda ku dduuka asabe ebipapula byagenda okwebakako. Lwaki nkizizza kino? Bwe wafuna omukisa n'ogenda ku kyeyo, omanye ennaku eyakuyonka obutaaba ng'oli e Uganda. Mwannyinaze muganda wange, jjukira ekyakutwala ku kyeyo. Olina embeera gye wali oyagala okuvaamu, olina embeera gy'oyagala okuvaamu, jjukira ekiruubirirwa. Tuvudde e Uganda ne tugenda ku Bulaaya ne tutandika mu ebintu bye twalimu, osanga kakati TikTok ziringa TikTok, otandika okulivinga life eri expensive gy'otasobola kusustaininga, otumya ebintu online, okola order ziringa order, by'oweetaaga ne by'oteetaaga. Oyingidde relationship gw'ozivujjirira, oli mwana wa buwala gw'ovujjirira relationship, oli mwana wa bulenzi ne gwe waleka e Uganda gwe wali omanyi nti mwakola ddiiro ogenda okole muve mu bwavu, omuvaako kati ssente ozigabanya onaazirya n'onaazirya, ku nkomerero alina okukujjukirayo ogu bwe mwakutula ddiiro bwe mwateesa ogenda onoonye ssente. Ekiruubirirwa kyekyo. This is not a business talk, but I'm just reminding you the goal. The goal. Katonda ffe omulungi tukwebaza kubanga sister omubeereddewo. Buno obulamu bwayiseemu, abalala baba baakola dde ensobi, batta, baaloga, betta, beetunda, babba. Buli kimu oli aba yakikola ku kusoomozebwa sister kwe yasanga. Naye tukwebaza kubanga omubeereddewo era wamubeererawo. Emboozi gy'anyumya si yeewala. Eriyo ebintu bye tuwulira abantu nga boogerako ng'owalyagadde bibeere mu gy'ekyenda, si mu 2018, 2019, 2020, 2017. Kyusa obulamu bw'Abaganda baffe ne bannyinaffe, kyusa obulamu bwaffe. Otunaazeeko ennaku gye tuzze tuyonka oba ng'etuyonka obutaaba, otuwa obulamu obujja kubanga okisobola. Sooka otuyigiriza okukwagala n'okukutegeera. Bw'onootuwa ebirungi tujja kumanya engeri gye tubikwata, kubanga okuluŋŋamyako ne language yaffe naawe tujja kubanga tusobola okuwuliziganya obulungi. Abamu tebamanyi bukulu bwa kutegeera lulimi Katonda lw'ayogera. Bangi bakutegeera bubi n'okumanya tebakumanyi kubanga n'olulimi lw'oyogera tebalutegeera. Naye engeri y'okutegeera olulimi lwe twogera naawe erina kunoonya kunyweza relationship wakati waffe naawe. Kiwe sister oyo, kiwe brother oyo. Ekisa kyo kakitumale leero bulijjo. Otusinkanye mu kuyiga okwenkya mu love story endala, bwe tusabye n'okwebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.